Hello my good follower, webale kubera kitundu ku family eno, webale kukakasa nti lunaku at least show ogiraba. Njagala kukwebaza n'okujjukiza nti honestly speaking wendi okakasa nti ofuna ekisinga okuba ekirungi, ofuna ekyo ekikugattako when it comes to love or relationship. Music, nabagamba nti this channel is all about music and love. Abaziba ntambula nange mubadde mulaba music oba muziki ngo gonna ogusinga gusanga, actually gonna ogusinga gusanga ku channel nga muziki gwange gwempandika. For starters, Ssozi is a media personality, he's a family guy, he's a father, he's he's a musician. Ssozi is a songwriter. Katera nkujjukize. Okay. Abumu kubuyimba currently ndoza bwensembyeyo nga tugenda mu covid oba tubali twa katononya wano tugenda mu covid. Akayimba kembadde nzijukira kembadde nsembyeyo kuwandika katali kange akayimbibwa Princess Amira. Nafanana ntya mpereza komireyo sagala mpitirire nkwatirako bambi buno bwandiba bwe budde bwe oligayo wange bwayogera ekyo bwe kiba yaŋŋambye akagato kagure bwenkesala nnyuma okufa kyokka bwe ndaba kano kagendeddeko kateeteyi gayoyo mwagala kufa era saagala yebowe njagala mikwano gye gimuwa n'okulonda nga nange nsabudde oli omwana oli omwana. But one of obuyimba bwe neenyumirizaamu ndoza bwe mpandise olantolo ndi kugamba about Ssozi. For starters, I mean olwakayimba there is tugenda mu Women's Day, ekambagambe ka Women's Day nja kubagamba kakalencha. Women's Day tugenda mu Women's Day next week on Monday Monday 8th March. It's a Women's Day, so for women olokana akayimba amazima okuba omukazi. Let me sing the chorus. Okuba omukazi kiri mu bingi, okuba omukazi ogumira bingi, okuba omukazi wesonyiwa bingi, oyo gwe bayita omukazi. Okuba omukazi kiri mu bingi, okuba omukazi ogumira bingi, okuba omukazi wesonyiwa bingi, oyo gwe bayita omukazi. Yeah, it's a song Jackson Nyonjo yaluyimba, a gospel artist. Naye nayagala nnyo. I really wanted to sing about my mother cause gwe nazalibwa like ye yansuula. My life has no father figure, not even ekifaananyi. It happened jensobola kimundaba ndi muntu wa struggle kubanga I'm a victim of olutalo oluleeta Museveni and all that, and I lost my please olwokuba tugenda kwogera kuba last born. Ekimu ku last born kyemba manyiko tuli kati ngenda kwogera ebintu ebimu obwedda oba kino kidojinge but last born tuba emotional. Kantandike n'ekyo tubeera emotional. Weekend tubale tunulira abantu abazalwa birth order nga munnange naye erina ebintu ebikulu odiringa n'omuntu ofafagana n'omuntu naye ngeri ebintu byotatunulira ebimu kubinzeeko ebimusomooza nga tasobola kubeera kyoyagala oba olw'ebintu by'omunyumirwako nga tomanyi gye biva ng'ebimu ku bibireeta n'ebyo bibireeta. Nkukakasa nti first born bwakuzibwa engeri gyakwatibwamu tefaanana na middle born kyokka tefaanana na last born. Last born nze nali enjawulo yange nti I don't think I enjoyed that much. Okay. Okay. Maybe. Neba last born bade gamba nti babeera emotional. Babeera sensitive. Bangu bakulaba pain. Olumanyi lwaki bwe babeera ne bazadde baabwe balaba abazadde bye bakola, balaba ba siblings baabwe bye beeyisa,
ensobi ze bakola balaba trap siblings baabwe ze baguddemu bazadde baabwe ze baguddemu kakati baba balina bibalabye bingi so buli kyalaba ekiringa ekyekanga kirina engeri gye kisika nga kimuleetera biri byabadde azaakuliramu so bambi nabanga nga yesisem yekanga mangu era nzikiriza nti bwekuba confessinga I am so emotional nina nenkola bwenzuula nti naba sensitive about your story about your experience that you're sharing with me. I am being honest with you. Sometimes I dodge you deliberately, like intentionally. Kubanga nchimanyi, the moment I give you my ear, I'll need to do something about it and will babera emotional. Monday twatunulidde ba first born, ne tutunulira second ne tutunulira middle born, lero tugera tunulira ba last born. Tuddako enchatu kibanga ate tutunulira ba matching. Abantu bano singa bobanga oli first born wali fumbiddwa ni wandi wasizani middle born so tugera banga tunulira ekyo onako olwencha next week I am a victim of being raised up by a single mother. Nkulidde mu bulamu obukuzibwa mama yeka nga temulimu father figure or image. Bulabe ki bw'oyolekera bw'oyagala gayi nga Ssozimu. Tulina obulabe bungi. Tumenya mulimu ebintu bye tumenya. Kyokka tetulina ebirungi. Bw'osinkana omuwala gwogenda okufumbirwa gwogenda of course oluganda lutuufu kiba kufumbirwa ne whatever. Bw'osinkana omuwala gwogenda okuwasa nga yakuzibwa single mother. Biki by'oba oyolekedde? Bw'osisinkana omuwala nga yakuzibwa single father, omwana nga yakulira ku jjajjaawe, omwana nga yakulira ku ssengaawe, yakulira mu orphanage, yakulira mu seminaariyo. That is next week. Nabagamba nti ekimu ku byempa ekitiibwa mu relationship kye bayita omusingi. Bino byonna bikuyamba okukola omusingi newankubadde ng'oyinza okusigala ng'ojja kusanga okusoomozebwa. But I want to be honest with you, togenda kusanga kusoomozebwa nga ono kwasanga. Bwe mba nga ntambuza bigere okuva e Kampala okugenda e Mbarara, ntuuka okusoomozebwa kw'ensanga si kwe kumu n'omuntu avuga emmotoka kwasanga. Advantages eziriwo nti sigenda kunywa mafuta, mmotoka tiyinza obutasika, tebajja kunkuba kipapula, zifayini teziba, accidents nyangu zaako wala nga ntambuza bigere. Those are benefits of deciding to walk from Kampala to Mbarara. Naye ate njagala nkubuulire, ow'emmotoka alina disadvantage naye alina ne advantages. Nti agenda kutuuka mangu, tagenda kukoowa. Disadvantages zalina agenda kubeera mu risk ey'okubanga asobola okufuna akabenje ak'amaanyi okusinga akabenje ak'ow'ebigere, agenda kusaasaanya nnyo ku mafuta n'ebiringa ebyo. Bati kati ebyo bye njogera. So bw'osalawo okutambuza ekigere, tosuubira miracles, tosuubira eby'amaanyi, tosuubira obutaba na kafuufu, tosuubira enkuba obutakukuba kubanga oba wa bigere. Ate n'ow'emmotoka kati ngezaako okulaboratinga embeera zino okulaga nti omusingi, okutegeera ky'oyingiramu, okutegeera omuntu gw'oli naye, okutegeera omuntu gw'ogenda okubeera naye, bikuyamba okuteekawo relationship eyinza okukola enjawulo. Even amidst storms, relationship yo eba n'emikisa egisurvivinga. Lwaki? You're not caught by surprise. Ebintu bino obadde obisuubira, obadde omuntu obimusuubira okuba nti oyo gw'oli naye. Katusookere mu Love Lab eno. Love Lab eno yabadde teyina kujja ku channel. Nabagamba nze mbabuulira. Love Lab eno yabadde teyina kujja ku channel. Nabagamba nti mu Love Lab ezimu nzikola nga ziri like I make them public. Abantu abalala nga bazuulira. So there is no privacy, there is nothing we are hiding. Ne waliwo Love Lab zetukola nga ziri private. So
when I say private, nga the call is between Sozimo, the subject, and the sender, or oyayagala okumanya what is happening in the love lab. So this is one of them. But on a special request, we agreed with the client nti please nzikiriza kubanga kino nakyo kina lessons. Netukiriza. Era mu kyo njagala kutegeeza nti ogenda kulya eddoboozi lyange nga likyuse. Lwaki nakigenderedde okwagala okubuzaabuza identity ya guy on a request from the client nti tayandyagadde kulabisa nnyo guy njagala komaawo but ogenda kulya nga mpulira eddoboozi lyange eddala, but I am the one. Yeah, I am just good in sound and katoka tulize love lab eno, then we'll be back here. Thank you for loving me, but just know I love you more. Hello. Wange. Yes, muganda wange osibye otya ssebo? Bulungi ssebo. Ogyebala ejja leero. Naawe gyebale ssebo. Mukama atukozesa. Amiina. Yep, erinnya lyange nze Moses. Saagala kwogera mannya go. Olw'ensonga saagala ku revealinga identity yo. Kati nja kukozesa oba JK. Identity saagala abantu bange kutegeera muntu gwe njogera naye nenjala nzigusa ensonga. Wenawe dakika nga bbiri? It's okay, we can talk. Oh, thank you, brother. Kakati, I was sent by someone to give you a call. Thank you. This person akitwala nti oli special person in her life. Ebyo nga bikutaataaganya. Sorry? I don't know what I can do. They are near, so I don't know what I can do to them because they are so close to me. Ate wotutandikidde si wekibadde. It's fine. They are just near. Okay, quick. So this person has told me to give you a call and tell you. Baby, no nekera yoni kuba nalososi byogenze azimane sigala wangakaba mubi mazonde sonchaye walayide nokomane pasi olinziriro libowenze tize nachikola tya oneseno goleyo. Brother. Yes, brother. Is the message loud and clear? It's very fine. It's very good. It's very good. I am just a messenger. Okay. Who do you think is the sender? So it's quite a tricky question. It's not. Well, I'm being quiet tonight. What is a message? What is the message? Yeah. Like I said in the beginning, that this seems to be a special person. I think akutwalira ddala okubeera special someone in her life. What a challenge can you just really? It's not a challenge, brother. It's a challenge. Omanyi lwaki? Challenge. Omanyi lwaki si challenge? One, kyemmanyi nti okusinziira ku ndowooza bye twayogeddemu naye tetwogera ku stranger, tetwogera ku relative, tetwogera ku just a mere friend, tetwogera ku girlfriend. Owulira bwe nkyawudde? Tetwogera ku girlfriend. We could be talking about a girlfriend, a wife, something. But in a special way, she requested me not to reveal your identity. That is why I just used JK. You're far from your phone over. Sound a choosing. No, I'm just here. That's one Travana of the water. Okay. The noise is not loud. Anyway, I was saying that anyway, Chani but the Chunji Sorry?
I've never got a surprise call like this. And then there was a name when you see please a call. Yes. I know, it's like drama. I can't even believe. Bibera. Ne ebitonde ebichala and their way of loving obimanyi. Men love differently and bannaffe bo balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe. Kati omanyi kyayagala okuwulira ye kiri kimu. Ayagala okuwulira nga bamentioning erinnya lye abeere mu biro agambe oh my God, he is into me. Tasobola kubanga kikyasinga okwagala. Sorry? Tasobola kubanga just because like currently, according to me and why I'm here, I want to be honest with you. Ekintu kyayagala okuwulira. Ayagala kuwulira nga by the way, abasajja bino tebitukolera nnyo naye omukyalo okuwulira gayi nga amumentioning erinnya lye. Ekizibu kyange oba ekyange kale personally kyandibadde kirungi nnyo maybe call again for the ensanyuse. Actually, you had me and citizen. I was so quiet and like my son you attention calls the simani that I the problem why I'm not responding positively is because I can't reveal someone's identity. This is my first surprise. If it is really true, all my secrets, my brother, I have kept your identity. Exactly. Which was very good. Ekirala bw'obanga toyagala kati njala in this case osooka otegeere issue y'omuwala ye ayagala kakasa that can that guy really mention my name if he's proud of me ekyo tusooke tukiteekaawo again wait again mu butaagala kubanga gojagamba nti it's a bit private but I'm telling you it is private to you ate ye ayagadde okumumentioninga but again we can do like this How best can we protect her identity? That's another thing again, because like maybe according to the person I have and like my love, I don't think she wanted me to be on air. I don't think she can even think about that. And that's the challenge. And that is why she was very strict on me not mentioning your name. And this one is very beautiful. By the way, for me, what I know and what really I can say, according to my partner, she can't even want me to air out. No, not because she doesn't want, but for me, I know her very well. Then why do you think she's here? I don't know. I don't know if... So never say never. You may be knowing something. If it was like my birthday, I would be so much proud to say the name even out. If like it was a special day in my life. But even right now... Brother, you abantu abatalinda special day kubanga bachimanyi. Nti buli muntu ekyo kyaba alowooza. Bananga akikoze bubi kubanga akimanyi right now ne pressure gyendiko ku mulimu kati gyendi kukola. Omuntu oyo aba alinde. She has done it wrong. But it seems you're judging her. I'm not judging her. Oli mu kumuyiwako amazzi on what ye kyagadde okukola ng'omukyala. Oli mu kuyiwako amazzi. G'omuyiwako brother gakaze. Gakaze. How best can you let her know that she's the person in the picture that we are talking about? I'm really even looking at that, but I don't know even how I can do it. I'm looking at that personally, but I don't know how I'm going to do it. But there are so many ways we can do that. Can I give you a challenge? Give me a challenge. Tell me what is on her profile pic on WhatsApp. Awo simatokawo nga manya oli kiriya. Sagala concluding that you're a player. I don't want to conclude. No, playing would be fine. It's not fine. Because even her, she knows that really I'm doing the real best. Mbulira church ku profile picture ye. Cutting
kyogere ntanga naye nyine akimanyi leke nyine babanga yeye nyine she doesn't know it right now because I've took some good time nga sinagenda na ku WhatsApp sigenda. What do you mean some good time? Tutakabanga these days but bisera bino byonna is like 2 weeks mpozi nga njogera nga weeks like 2 emabega. Twogere ku weeks 2 emabega. Sajjana njagazaaki. Twogere ku weeks 2 emabega. Lero baba. Chikulidde. Because one of the things I have, Kale, I have a lot of privacy in my life. But what Muganda wange. Muganda wange. We've been moving. Muganda wange. Mbulira ekifaananyi kibadde ku profile picture ye wiki bbiri emabega. Like I just respected the call. Brother, but I like the privacy so much. Brother. Oyagala privacy. Yakuwadde ekitiibwa n'akuwa privacy ng'akweka identity yo. Yes. Yetayagala privacy. Ku side ye. But what I know, Kale, babanga yeye. Era bino bimusanyusa. She's feeling happy. Era babanga yeye, she knows that the guy you call, there's a guy anyumirwa your privacy. But I want to be honest with you. Her aim is you mentioning her name. Nchogeddemu capital letters, ziri bold, ziri underlined. She wanted you to reveal her identity. Nebwe bali nyalimu. Ebina bina nabivuddeko ne nkubuuza profile pic ye. Eya last 2 weeks nenva ne kuli current. Babanga ye girlfriend one. Really, it's not a joke. And it is not a joke, my brother. Yeah. Actually, what I know, we can the one of them call in the back. One of the things the guy behind is like so much. Like, I'm so much confident. Better like revealing into attachment. This has nothing to do with the secrecy or privacy. So much awkward. Katina dala kunze naye. She knows that. Your principal. Sofa ku bitwayogeredde kubanga twakogera ate nga njagala nkute kati. Ku bitwayogeredde nze ndaba waawo okunoonya safe landing. Kubanga byenjogedde omuntu at times we even compromise ourselves to please those we love. Ye kyayagadde ekimusanyusa abakazi asobola okwagala okola ekintu ekiri against your rules or principles. Okole ye kyawulira era bw'omala omuteeke mu line nti baby nkoze kyoyagala nekino kyenjagala next time bino sibya era naakuye nagamba you know what I am so sorry my love and all that but at least you've done something kimpulira nti bwoba kati akankubulire eno case era singa ebadde petition wali badde ojjayo ojje musango ate era mayambala abadde taking over. The truth kubanga sincerely one of the things nsonyiwa naye one of the things I have right now in the personally obulamu bwa media nze neso abamanyi lwaki I'm moving like this. I'm a model to very many people kati waliwo obulamu obusinga this birthday yange nalibadde nyumirwa but I'm not like I'm not happy with the surprise. Thank you so much for your time. You're welcome, sir. Okay. Njala nsooke nkubulireko amazima amasengejje. Owulidde gayi ng'agamba nti ali muntu wa kukuuma byama bye, muntu wa kwesigaliza bintu bye. Omuwulidde? Omuwulidde ng'agamba nti essimu ye ebadde emaze akabanga nga teriiko n'agamba kiringa ekiri mu 2 weeks. Okiwulidde? Now get me right here. Munnange newe namukubiridde essimu babadde bakyatinga n'omuwala.
Am I communicating to someone? Nti akulimba, nti sweet, sweet, nkwagala, songo yo gwayagalira ddala, alibunaira. Leka kulowooza nti olwokuba muli mu kwogera ne guy there and then, I am telling you tubeera n'abantu mu buliri, mubiri, ng'emitima gyabwe n'emyoyo gyabwe giri wala. Guy osula naye buziga, kituufu mu mubiri, ne guy tasula buziga, asula kawuku ku lw'entebe, asula mu kitoolo, tava mu kitoolo, tava mu kitoolo. Kyewuunyisa, njala nkubuulire, nzikiriza nti sister ali stuck. It's unbelievable. And I am telling you, babadde tebasigama nti baakeeraba. At least for some good years. For some good years. Nenkugamba, mbuulire ekifaananyi. Kubanga, mbuulire ekifaananyi ekiri ku WhatsApp. Eyono, mukyala gw'ogamba gw'oyagala oba muwala gw'oyagala. Angazi. Nakomadde okubeera ku social media, like kubeera online, bla 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 bla. Nti omukozi nkubuulire ekyemabega, nti mbuulire ekyemabega. Kyabo be bantu baffe, mulimu ebyokuyiga. Waliwo ebintu bye tulowooza bye tukkiriza nti byali badde tebibeera mu bigambo, nga biri practical, nga bikwatibwako. Abasinga akabanga kentambudde nammwe mu family eno nkizudde ng'abamu mulina love ne ba boyfriend ne ba girlfriend ne basajja n'abakazi, naye nga love yammwe eri much of theory, bwino, mbozi, bigambo, naye nga teri practical. N'obuuza omuntu ogamba gayi mwagala, gayi anjagala, n'ogamba nnyonnyola, bw'ogamba nti gayi akwagala. Twogera, buli kaseera twogera. That is good, kubanga relationship yonna tugisuubira okuba nga boogera. Teriyo babeera nga boogera nga njagala onzikirize ate tumalirize ne kino ekya magezi muliro. Naye obudde my spirit tells me to chikolo oba enkya oba next week. I don't know, what do we do? Kanemu kanabiriro. Okay, we'll do it some other day. Sister, bear with me. Tujja chikola, just relax. We'll do it and you will tujja kuleta ensonga yo wano ejja kubanga ekwatibwako. Kakati tumaliriza ensonga no sikujimaliriza kubanga ensonga tunajimaliriza olunaku lwanca. But sister, I am so sorry that things are like that. Nenjala kubulira nti ge mazima ge bayita agakaawa. Wo wali toyango kigambo. Kati gano ge bayita amazima agakaawa. In the comment section, can you tell me, can you convince me, can you assure me or assure our sister that this guy is really in love with the sister, like with our friend, our sister, our family member? Is it possible? Nti ddala abantu bano gayo naayagala omuwala naye taagala mwogera bwogezi. Njagala naawe okikole comment yo mu comment section. Ddala gayo ono alikiriya. Let's get back to our topic. Nakugambyeko nti next week tuleba nga tutunulira abantu okuzaalibwa okuvudde mu order naye bakuziddwa baani. Omuntu akuziddwa A avaamu biki, akuziddwa BCD omusuubiramu biki. Njala kuulya ebeera reality. Last born. Nakugambye nti ba last born ekimu ku bye mbamanyiiko kubanga nagambye nti ngwa mu bo tubeera tuli emotional. Tubeera emotional. Kikulu nnyo okukitegera kubanga tekijja kukalubiriza ng'otegedde bw'odiringa naye kubanga tomusuubira okubeera ennyo nze ntya omusota ekisaanyi nkitya. Tuveeyo eyo tukomewo. Ekintu ekirala kinate kiringa ekirungi. Baba social, ba last born babeera social. Sibe bantu abajja mu bantu nga abalabanga ba stranger. Ekimu ku bikireeta akulidde mu banne ate abadde center of attention, like ojo olabye last born wa mubwabeera. Bano abakulu
ne bwe mbadde ku mukolo where is John, where is George, they will look for him. N'abazadde bagamba mulabirire gundi kakati aba abeera mu bantu kati okutuuka eno mu bulamu obulala si kipya, si ye muntu ayinza okubeera wakubowe, ekyo kiri mu maaso. Ekyokubiri kyakusatu kubanga twatandikidde ku kyokubeera emotional ne wano gambye nti baba social, ekyo kyakubiri. Ekyokusatu ku bannaffe bano ba sweetheart tuli adventurous. Nkyongereyo ntya kyekyo tuli adventurous. Kati kino ate kisi kirungi nnyo about us. Ebimu honestly mbiwulira nga binkona tetuli nnyo bantu bakugendera ku biragiro ba last born, era njala kubuulira nti bangu nnyo bakumenya biragiro. Ekyo balina engeri gye kankikomyawo kubanga mmanyi Becky eno show aginamu interest nnyo naddala wano sagala nnyo ate kwerabisa nnyo naye mbadde gamba nti si bakuumi nnyo babiragiro. Olumu ayinza okuba nga n'abitambulirako but along the way era genda kwekanga nga agyetonda bwetoza, I'm sorry, you know what baby, I'm sorry but you know. Ekirala ba last born bwe ngamba tuli kind of naive in Chiganda wasn't, how did I put it here, that everyone looks out for the youngest kid, the whole family together. They are used to people having the best intentions and looking out for their best interests. Kakati olwo bakimanyi nti nno batunulirwa nnyo bafiibwako, so at the end they are going to be considered, they are going to be understood, they are going to be favored, they are going to be kyekyo. So ekyo nakyo kisuubire nti tukirina nnyo. Kino kibi kankireke. Ba last born batera okunyiiza. Ba first born bwe baba banyiiza, ba middle born nga banyiiza, njala okukakasa ba last born banyiiza nnyo. Bwe njogera bino gayi omutwale nti ye brother wo asembayo obuto. Bwe njogera bino girlfriend omutwale nti ye sister wo asembayo obuto. Kati muzzeeyo kuba akatambyo kazzeeyo emabega osike brother wo nga last born bwaba. Okimanyi nti banyiiza ba mutiji, bo balowooza nti balina okutegeerwa, bo balowooza nti balina okubanga like kyakoze kiri nnomu oba kibi kiri nnomu. Actually after all ye muto. Kakati gayo ojja kubeera naye saagala kugamba nti bawunzika nnyo nga bamamizi boy but kyagala obba olumu nenze siri mamizi boy. Mama wange anjagala nnyo nenze siri mamizi boy, naye nga banyiiza olw'embeera ezo ze baba bakuzibwamu ze baba bamanyiira. Bo balina kubanga beba priority, bebafuna sympathy. Kino nakyo si kirungi kuba last born. Kankubuyeyo kyange nze nyumira olaba abalwana. Nyumira olaba ebyo ne saagala beera involved. Oba nkinyonyole nti okitegeere. Ba last born, how did I put it here? They enjoy observing action more than being involved in it. Kati ate bali ba first born bwe balaba embeera eyo bangu okuyingirawo.
amwe temulwana naye ono last bona kama matwawulire bembweyo bepanka bakubye binyumira nadda nze ne bochecking esimu yange mulimu obuntuntu bwe butyo bwe balwana bekuba bwe biba bisolo lokwanti nyiga nnyo nga ndaba kitanga ziri abo n'obugabi nembiraba ebyo ku TikTok bonsanga nga ndi scrolling abo nti Becky atero byogera agandi ebintu byoyimirirako okoncentratingako nawe bisobera bitunyumira waligamye nti omuntu anyumirwa okulaba abalwana ayagala nnyo okulwana nsaagala kulwana nenza abalwana abantu abakulu abalwana nga abantu bakulu bategeera lwakisiimirirawo nenyumirwa kakati munnange ba last born ekyo kibasuubiremu nnyo kino kirungi bakaka mu mbeera ey'akabenje mu mbeera ey'akazigizigi nga tebigenda bulungi si bantu bakupakuka no tubeera so calm mu crisis era okucyankalana bangu bakubearinga ayinza oba nga awasiza omukazi anyiiza oba ayinza oba nga afumbiddwa omukazi omusajja anyiiza yeronda naye alina engeri gyesanga nga ali in control of that nga tekimufuze sirigwe gyokusanga mulepuka oli musiru embwa laba engeri laba mbate eno laba enkoko eno ng'omutwalira akutwalira olumu si kitundu ku bo nekutegeeza nti babeera so calm in a crisis. How did I put it here? Come, I notice come, notice muje. Youngest children are in type of freak out or have they know okulemwa like tuchimanyi nti okulemwa kitundu ku bulamu. Disappointments zichiri nacho like as in it is normal. So tukiza ntutandikirawo netufuna ekisingako. Wekebere boba gwe first last born wekebere kicho oli achofuna botwogera bino kati bobo njagala ngoyagala Ssozi mo nonsubira waliwo ebintu sagala by'omukwera bisa nenga kati bobo noyagala omuntu nga last born mutegeere bwabanga akola omutiji don't be shocked, don't be surprised. Nkwongere kirala chibi ba last born in most cases akaffe kaba kaffe ekyo kankonfessinge ebimu newala bwewazi nina player yange like bano balaba movie ne balaba TV bichi naye kati nze nembera ne player yange if I want to watch a movie or what nenziro bamu kisenge nendaba eyo ka player kange nentekako movies zange nendaba if I want to play music oba nembera ku laptop saagala muntu ankwatira ku laptop saagala muntu akwata ku player yange engatte zange njagala kugamba buli kimwe kyange kugamba mu ngeri emu bendala tuli bakakadde kawali tekalina ntondo ng'obuzina bwako wekabulese wekabusanze. That is me. Era ekyo sijja balimba ng'onookolagana nange ne bwe mba nga nze ndi mulagajjavu ku bintu byange tobeera mulagajjavu ku bintu byange si bibyo nze nina right okubeera omugayavu ku bintu byange oba okubeera omulagajjavu. Nze bwe nsuula ekintu ekyange it is okay, bw'osuula ekintu kyange tagali. Bwe mba nga sokisi zange nzinoonya nga siziraba nga nze nina we nazitadde it is okay. Bw'oba wakutte ku sokisi zange, wakutte ku jampa yange, wakutte ku nkofiira yange ya people power enyombi ya waka, where is my ngambye tuli bakakadde kawali tekalina ntondo ng'obuzina bwako wekabulese wekabusanze. So tuli kantu kintu kye kati bw'obeera naye ng'omulaba muntu wako ebintu byange bibeera wano enemeza gye nkolerako, this is my home office, enemeza gye nkolerako waliwo olwojja ng'oli yabadde anywa juice najja muwummuliza ku mmeeza nenzija ne mulabwe nti nenkola nti ani atadde kuno
bannange ebintu byange bannange ebintu nonti kiri kye bagamba bali abasajja ate abali mmini ebintu byange temukwata ku ntebe zange ebyo ebimu byenjogeddeko mu ngeri emu oba endala biri directly attached to me entebe nze sinja kubagamba muno n'entebe mwe muzitulamu all that TV remote mwagize n'obikola okubayambako naye nga si byebindi ennyo naye waliwo byeri byemmanyi nti bibeera ebyo mu bivunanyizibwako. If I look for my microphone and I can't find it, if I look for my lightning and I can't find it, if I look for my headsets, my earphones, I can't find them, nga waliwo eyazeema maalizaako munnange olumungi walambabulira amazima bambi olumu ne Becky Monyiza nga nkuseeko nina ennanga mu nnyumba muno kakyembanze ebyoto tebambulira No. Can we please pray? Enkya tugenda kutunulira matching y'abantu bano. Ani atakwatagana nani? Last born, middle born, last born. I mean first born, middle born, last born. Ani atakwatagana nani? Njala okulekerayo akalowoozo ng'ofumiitiriza kola notes oba homework. Njagala oyimagininge last born nga yeewasiza ne last born. Omutigi plus mutigi equals tujja tutandikirawo enkya. Katonda affe omulungi. Olumu tusekamu kubanga watuwa ekirabo n'omukisa ogw'okubeera abalamu. Naye tusekera mu bintu nga biri serious. So it may look funny naye mbadde nkozesa examples ezange zennyini nga ninga yeerabisa mu ngeri emu endala naye nga njagala okusiga ekifaananyi eky'ebintu bye tubeera twogerako olw'okweyambayamba olw'okwegattako olw'okwegasa n'okugenda mu maaso mu relationships zaffe nga tuzenyumirizaamu. Ekimu ku bibadde bitawanya sister oyo, ekimu ku bibadde bitawanya brother oyo kwe kubanga tategeera kikula kyadiringa nakyo. Alwanagana n'omuntu okulekeraawo omutigi naye ng'oli yaguzaalirirwamu. Nga bw'ogamba nti mu kwonoona mwe twazaalibwa n'okuyonka mu kuyonka amabeere g'abannyaffe twagayonkera mu kibi mu kwonoona mwe twazaalibwa. There is nothing ekiri surprising ekiyinza okujja nga kiva mu mwana w'omuntu nga kibi ne kikwewuunyisa Katonda affe. Era nzikiriza nti Katonda affe totwewuunyaako lwa bibi bye tukola naye otwewuunyaako olw'ebirungi bye tukola. Tobeera surprised olw'ebibi bye tukola naye obeera shocked, obeera overwhelmed olw'ebirungi, olw'okweyisa obulungi okuva mu ffe. Twagala okwebaza kubanga otwagala unconditional. Your love towards the human nature, human being is unconditional. Lwaki kitutawanyiza nnyo okuyiga okubeera bannaffe? Omuntu eyazaalibwa nga atibula, omuntu eyazaalibwa nga ayomba, n'ensuubira nti agenda kukyuka abeera omusirise nga naturally yazaalibwa kuba ali talkative. Ebyo byebimu ku bitutawanya mu relationships zaffe. Abamu basirise twagala boogere naye nga n'ebyokwogera nabo tebabirina naatuka n'okugamba nti mpa ebyokwogera. Ebyo byebimu ku bitutawanya mu relationships zaffe. Omusajja naturally yakuzibwa mu mbeera ya bukodo. Ali mean akiyonse akikuliddemu. N'olwanagana nagaye ne tulwanagana n'abantu abo tubayigiriza okubeera abagabi. Kisoboka okubeerawo ne bayiga. But it's a process. It is not change egenda okubanga eri instant. Tuyigiriza okubeera abagumiikiriza eri bannaffe naye tuyambe okwongera okutegeera bannaffe be tubeera nabo. Kiyinza otutwalira ebbanga naye nzikiriza nti Katonda wange ebyo bye tutegedde birina omuwendo bye bikutugattako ne tulaba ebintu mu ngeri etali ya bulijjo. Webale kubanga bino tubitegedde, webale bino kubanga tubirabye. Tuyigirize ate n'okutukuma okutuusa enkya nga twongera okuyiga
ebigambo bino ebirungi. Ogulumizibwe Katonda waffe kubanga otwadde omukisa okubitegeera. Kyokka omwoyo wo, the Holy Spirit, ng'atujjukiza leero ne bulijjo bye tuzze tutunuulira, tujjukiza okubiteeka mu nkola n'okubinywererako. Tubeere abantu abasajja abalina principles, si ez'okulemesa, si ez'okunyigiriza, si ez'okwerowoozaako, naye ez'okuseefugaadinga ebyo bye twagala okutuukako, ebyo bye twagala okukola ebigenda otusanyusa, ekisinga obukulu nga bikukwesa ekitiibwa. Ogulumizibwa olw'ekitiibwa leero ne bulijjo. Nsabidde sister oyo, nsabidde brother oyo. Tuli perfect naye tulina emitima egiyayana okubeera abantu ab'enjawulo ng'otukolamu omulimu. Mukama tukolemu omulimu mu linnya ery'omwana wa Yesu. Bwe tusabye n'okwebaza ffenna ne tuddiramu wamu nti amen, amen. When I start to talk with God, manyi gyanzije. When I start to talk about God, manyi gyanzije. So please bear with me. Let me talk to God. Let me report everything before Him. Thank you so much. See you tomorrow.